Yes, omulungi nkwanirizaako mukwano gwange wonna wosinza okubanga ati olutaba nyobala okwebazaako n'okwebaza emirimu egy'enjawulo gyonna gy'okola okwetuula amawanga ag'enjawulo. Nkwanirizaako nnyo ku YouTube channel yaffe eno era genda mu maaso okubanga ati osubscribinga bulungi nnyo. Tujja kubanga ati mbala fotereyo n'ekirowoozo kyo wansi awo buli kimu tujja kubanga ati muganda wange tukitambuliza ddala bulungi nnyo. Uganda mu Kamoli tugenda kutunuulira ensonga z'amasanyu zokka entertainment bantu bangi nnyo. Of course mbadde mutusubwa nikati mu kaseera ga tukomyewo kubanga ati tusabula kimu ku kimu muganda wange ninga babuuzaako yenze Sula Flexible era nkwebaliza ddala muganda wange kubanga ati okyagenda maaso n'okusubscribinga ku YouTube channel yaffe eno okulaba nga ate buli kimu kigenda kutambulira ddala maridadi sana. Kati olunaku olwaliro njala twogere ku bintu bingi nnyo muganda wange. Of course amawulire mangi nnyo agabaddewo era gakya trendinga all over social media era of course tugenda okubanga ati tukwatakwatako tulabe ate kino kyo kyatambudde kitya, abantu bakyogeddeko batya era lwaki kyazzebwa ekityo okulaba nga ate buli kimu kitambulira ddala muganda wange. naye nga olunaku olwalingira sooka njogere ku Muzeeyi Mutabazi. Atamanyi Muzeeyi Mutabazi musajja bagamba nti muyimbi, nze kyesobola kukkiririzaamu naye mbu muyimbi naye nga twamutegeera nnyo kubanga yatuzaalira omwana wattu omwana gwe bayita Fresh Kid naye yamala okumuzaala kati ate naye n'ajoyininga industry. Bannaye Uganda erimu ebizibu muganda wange. Naye anyway wetukidde olunaku olwaliro omukulu yagambye tajja kuzikiza kubanga tubadde ne stories of course nyingi ezibadde zitrendinga. Lema yaveewa Kenzo ate Lema yagenze w'omusawo gwe bayita Dr. Amza kagamba bibadde bingi nnyo. Naye omukulu oyo yagenze mu studio kinalowooza nti tekyabadde kirowoozo kye wabula kyabadde ky'omuyimbi gwe bayita Salati Mukibi oba Khalifa Aganaga ne bakola oluyimba baluyita Bakyawa. Okitegera? Yes, abantu abakulu tubaagala nnyo era tubawa ekitiibwa tubatwala ng'abantu bajjajjaffe baani naye kaseera kano omukulu oyo si yandibadde adda mu bintu ng'ebyo ebyekisiru kuba nze nadde mpuliza oluyimba ninga sina luyimba just omuntu yabadde walinga oba abooga obuboozi okitegeera nga byakola tebitegereka mbu simanyi lwaki Lema walekawo Kenzo, simanyi lwaki Diamond walekawo Zari nempulira ddala obusungu nigamba kati omusajja anyway njagala kuba omulanga teri muntu asobola tufunirayo katugeze miliyoni obanga 2 okitegeera nazikwata naziwa Muzeeyi oyo namugamba Muzeeyi tukugulidde ekibanja ekapeeka genda olime ensujju genda olime ennyaanya oba genda olime entula okitegeera okusinga okuzanyazanyira ku industry yaffe bane industry eno tujijje wala industry eno yeetaaga amaanyi mangi waliyo abaana bangi abayimba obulungi kati bwe tutwala obudde bwaffe n'amaanyi okugamalira kuno Muzeeyi Mutabazi asaana okubeera eri mu kyalo ng'alima nnyaanya alima ntula namulabe nga yenyeenya yenena amagumba ekisooka gakapawala okitegeera takyasobola wadde oba okwenyenyanyeenyamu amabegakawo bamukuba obucupa naye nalowooza nti afunyemu ekyokuyiga okitegeera naye akyatulemeddeko Muzeeyi akyatulemeddeko yakola saloon endowooza nti yes akoze saloon ebyokuyimba kakole ki kabireke naye kyanneewunyisiza nti Omuzeeyi gwe twalisubira tino tumuwonye akomyewo muli aba esooka yazibikira ekitonyi ky'omwana we ono Fresh Kid okitegeera Fresh Kid takyawulikika nga bwe yali yawulika mu kuseoka kati abantu amaanyi gonna bagateeka ku Muzeeyi atalina makulu talina kyayinza kwongera ku industry. Anyway Muzeeyi nga muvuddeko bintu bingi nnyo of course ebibadde bitrendinga weekend muganda wange era nga nyongera okwebazaako genda mu maaso okubanga ate osubscribinga ku YouTube channel yaffe eno Uganda mu Kamoli. Tugenda tunulira ensonga nyingi nnyo ezikwata ku entertainment industry of course wano mu ggwanga erya Uganda oba oli awo n'okusukka Uganda.